Bannamwandu b'omugenzi Muhammad Segirinyo okuli Mariam Nakabuye ne Fatuma Nanfuka bagenze ku kyalo Sekati Empererwe mu division y'e Kawempe ewa mujja we Twahiru Akandinda ke bagamba nti alemera mu nnyumba z'omugenzi ate nga bamulagira dde okuzivaamu nga Segirinya yakafa. Era agambye tavaawo era tafulumawo era ye tatumanyi tatulabanga nako y'ennyumba zize era omwami yazimuwa. Tusaba ekikwatako baba basootuyamba ekyadde abatuyambe adde ebbali abuleki aveewo wakati essaawa zino wabanga alina abaana babiri baalabira ku ssente za Segirinya ng'abaana ba Segirinya tebalina kyakulya mbutuufu tuba tuli confused n'ensonga. Bonga bannamwandu bamuwandiikidde ebbaluwa gy'alina okuwako n'abapangisa nga tebalina kuddamu kuwa muntu yenna ssente okutuusa ng'ensonga zimaze okuggwa. Sometimes tufunyemu ebitusoomooza ng'abantu nti tuba twetaaga ku buyambi. Emabegaawo nze nganze mbadde mulwadde baaliwo abamukubye essimu baali basatu ku bakazi bannange yabagamba nti nze sirina ssente. Olubadde okutuuka ne ssente w'ekyalo kino nga ye Musa Kibirige azzeeyo era bannamwandu bamubuulira embeera gye bayitamu era mukyala munnabono butabawadde 10 ku ssente z'asolooza mu nnyumba z'omugenzi. Abaana b'omugenzi bano abaazuulwa DNA nga batuufu kale oba empapula nga tezinnavaayo kale obanga looya waffe tannaba kumaliriza byakola naye wabaddewo obuyumba obusobola okutaasa abaana baffe ne bagira nga basoma. Kyokka bakanya ow'amawulire okubakwata ebifaananyi nga Nakabuye agambye nti ennyumba zivaamu ssente akadde nkamu kyokka nga Akandinda zonna yazitwala. Emizigo egy'ena gikola $1 million wabuli lumu ya mitwalo 25 tuzze ng'abakyala twogere naye mu bulungi nga tumugamba asigazeeko lumu mwasula lumu emu. Kyokka Akandinda ategeeza nti ssente ezagulaawo zaali za looni ez'abakansala. Nze nga sinnava wano omugenzi twagulawo naye nga yakali obwalodi kansala. Ennyumba si zizo, ennyumba z'abaana jeni eyakuwandula jeni eyakusuula era essaawa yonna ne bw'onoogera ng'oduulira banno obudde bwonna ofuluma era n'ekinaatwala emyaka 4 empapula wa misula gijja kuvaayo. Ssentebe Kibirige oluvannyuma tubuulidde evudde mu lukiiko n'ategeeza nti abakyala bano kye balina okukola kuddayo ewa Administrator General akola ku nsonga z'abagenzi okwekubira enduulu singa baweebwa obuvunaanyizibwa okukola ku nsonga zaabwe balaba nga zitambula kasoobo. Waliwo amateeka agafuga ebintu by'omugenzi era nze singa bagamba olw'okuba mumpise essaawa eno ngende mbagambe nti ngaba ennyumba za Segirinya sisobola ensonga zino zirina kuyita wa Administrator General. Bavuddeyo bagenze ne banoonya emizigo gy'abapangisa e Kawanda ku kyalo ky'e Nakisanja nga n'emizigo gino omukwano gwa Segirinya yagenda mu maaso n'okugisolooza ntalina kyawaba famire. Bwe yalina nga ba mikwano gye nga balina ebintu bya Segirinya ke kaseera babizze mu baana kuba ebintu by'abaana kyenva nsaba bannange omukyala Aisha Kabanda bambi mutuyambe kuba maama Onalebo Madina Nsereko maama Nabbanja Prime Minister muveeyo mutulwanirireko ng'abakyala tuyita mu bulumi. Wasabeka Sente Nkagere yakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.